Okay, let's go with them. For us, we are going to that's what I was that she has from the Umuntu akunde kusinga fadi tabandi wandigande kono fadi alina omwana n'atuka okumwekwe kate bwe yavaayo n'amugamba ndate ngenda kukubaameramu omutumala ekituufu kiri nti bannayuganda tulina okulabuka, tulina okubuuka, ate tetulina kwerabira. Obutyambi obwo bwe ntandise nabwo okuggwa tulaba. Olaba omusajja omukulu ng'afukaamiridde mukazi oba afukaamiridde bakazi, yeegayirira olw'ensobi z'akoze. Twerabira mangu naye tetusaanye ekwerabira. Tusonyiwa naye tetusaanye kusonyiwa. Robert Mutebi nannyini Field ge mannya agange, obutambi obwo nja buzannya neera olw'ensonga enkulu endeese olunaku olwaleero ku Unveiled Experience. Embeera eyo gy'ogenza okulaba, embeera eyo gy'olabye, ebyo byaliwo way back mu Novemba wa 2019 bwe mba seerabidde. Novemba wa 2019 oba maaso kaawo, naye nga gwe mwaka ogwo. Nagenda maaso n'okulondoola ensonga ezo eza Director Asad Wamala ow'essomero lya Wamala Mixed Day and Boarding School Empambire. Asad Wamala awo yali agenda maaso n'okwegayirira omu ku bazadde b'abaana be yali asobyako. Ntegeeza Director Asad Wamala yali asobya ku baana ab'essomero lye nga bwaddayo kyabakolako ku baana. Abamu abajjayo n'abaleeta mu maka ge mu bitundu eby'ensangi
era bw'onaawulira emboozi nga tugizizza ojja kuwulira okulaaja n'abaana bano kwe baaliko abeesi 2 A3 bw'obala 219 22 22 23 24 25 26 abaana bano kaakati balimu baamala dda ne 6 bali ku university. Gavumenti yavaayo oluvannyuma lw'okulaga ensonga ezo n'ekwata Asadu Wamala olw'okusobya ku baana be baamuwanga director mu ssomero erya Wamala Mixed Day and Boarding. Olunaku olwali tugenza okudda ku mpewo ng'ennaku ebulambale 28 tugenda kubanga tulonda bannaffe ba chairman aba LC oboolyawo n'obukiiko bwabwe. Lugenda kubeera lunaku lwa Tuesday. Ekinsinza okundeeta wano si busungu nedda. Nze nabagamba nti siremerako naye nze ndiwo okubabuulira nsonga ne mwesalirawo. Asadu Wamala Ssedduvuto oyo gwogera maaso n'okulaba nga yeetondera abazadde b'abaana abo abamu ku abo be yali asobezzaako. Twakola omulimu munene, poliisi yamukwata. Ebyaddirira okumukwata ne bamutwala mu kkooti empigi ne bamukonvikitinga mu high court. Engeri Asadu Wamala gye yavudde mu kkooti yava mu kkomera nze naawe ebibuuzo bikyali bingi era high court y'empigi tujja kuzzaayo akatambi emabega ate nayo tugendeyo tubabuuze nti mu circumstances ki Wamala mwe mwamuteera ku musango gwa defilement ne aggravated defilement kubanga alina abaana bye yakozesanga ng'abamu balina mu periods oba mu nsonga ez'ekikyala. Nkugambye tugenza okudda ku mpewo olunaku olwaleero ng'Asadu Wamala oyo gw'ogenze maaso n'okulaba era gw'onaalaba era tujja kuzza n'emboozi z'abaana engeri gye bakozesanga. Asadu Wamala ng'ali eno ku kyalo ekimu ensangi yeesimbyewo ng'omukulembeze akulembere ate kwerosi oluvannyuma lw'ebyo ebikolobero byonna bye yakola n'obutamanya kikyava mu kkooti kubanga kkooti olwamuyimbula yamala akabanga agatalabikako ku kyalo okubanga yebbulula azze ate kukulembera batuuze be tuyinza okumwesigisa n'abaana baffe ku misango egy'enjawulo nga ye LC chairperson ow'ekitundu kye tuli mu ssaawa zino. Kiri gye muli gavumenti weeyayo bannaffe ab'eddembe ly'obuntu n'ebirala mugende mutunuulira ensonga eno kubanga omusango tetunnamanya bwe gwaggwa naye eyasobya ku baana ba banne agenda mu maaso nakulabika nti yeesimbawo alina moral authority enaakulembera abantu nga n'abaana bamu makaaga agasangibwa ku kyalo kwennyini nakwe tuli we yabaleetanga ng'abalimbi batwala mu kibuga n'ebirala nedda. Mu kiseera ekyo eyali ayogerera poliisi yali ayogerera ekitongole kya poliisi ekyabambega ba poliisi yali Twine mumujjukira yali ayogerera twamufunako tugenda kubanga tumufunako ko wano tubajjukize omwami Wamala yakwatiddwa olunaku lw'eggulo ssaawa nga 12 mu kitundu kye bayita ekisangibwa mu Luweero district. Okukwatibwa twasinzidde ku musango gwali gwamulopebwako twe n'atwalibwa mu kooti naye nga omwami oyo Wamala bwe yawulira nga fayiro tukiise olwo yafunamu okwokengera n'adduka. Ffe tugamba nti yadduka kubanga amakaaga agamanyiddwa nawa waakolera bizinesi neso erakozesa yali takyalikozesa. Kati embageyo twatandika okumunoonya nga twagala kumukwata tumutwale mu kooti omusango gwa defilement. Naye nga ekiseera ekyo bwe yapiyaringa mu kooti ate ne wabaawo omukyalo omulala eyaleeta omwana n'agamba n'omwana yali yamulopera nti omwami omu Wamala Asadu yali amukozesa ate ensonga yagezaako okuzibulira senior woman owa metro naye n'atana nsonga. Omwana twamujjako statement ne tumukebera era ne tubanga tulinda Wamala. Kati engeri gye yakwatiddwa leero abadde alina okugenda mu kooti naye ku lw'okuba waliwo omusango omulala twagadde tusooke tugumalirize wamu tumukebere omwana ye twamaladde okumukebera. Kakati ndowooza we natuukira ku manda okunoonyeza kuba kuwedde tumutwale mu kooti.
Charles Twine mu biseera ebyo yali ayogerera ekitongole kya poliisi ekikessi era ng'atubuulira ku bye baali batuuseeko ku musango gwa Seduvuto Asadu Wamala akomyewo mu kitundu ate okwesimbawo ku bwerosi naye nga tugamba nti yeetaaga okwekenneenya kungi. Yakaabya abazadde amaziga, yakaabya abaana amaziga, yakozesanga abaana abato baatuuse kumpi n'okuzzukuza nga tamanya nti oba ono mulamu oba si mulamu, ntegeeza mu nsonga ez'ekikyala. Yeefuula ensolo naye n'ensolo ekyo ekigumiikiriza kubanga zimanya zinnaazo nti ensazi nemanya nti kyekiseera. Ye teyabigumiikirizanga naye akomyewo ku kyalo ate abeerenga akulembera abantu. Abamu ku batuuze be tuli nabo y'emboozi gye tugenda okuba nga tunyumya, obaolyawo n'abaana bye twayogera nabo gye yabayisangamu mugenda biwulira mumanye ate ekituufu ku musajja ayagala okubeera chairman ow'erosi ku kyalo kye bagenda otugamba. Tusanze okusinkana ku Sot TV kwe tuli asooka obuze kuba tulaba ennaku tubulambale okutuuka ku kulonda. Kyankutteko nnyo kasita nategedde nti Asadu Wamala akomyewo oba azze okwesimbawo. Yava mu kooti mu prison mu ngeri gye tutategeera abbulukukidde mu bwerosi. Tubuuzeeko. Ssebo neeyanziza omukulu munnamawulire amannya agange nze Refunanti Safari Stephen naye nga amagye nagawummula kati ndi mutuuze mu Nsangi mu zooni eyitibwa Buwaali. Ekyamazima ebintu bya mwami Asadu byoyogeddeko ffe ng'abamu naddala nganze mpulira okunyolwa kw'amaanyi nnyo okubanga tusobodde okutuula wano nga twogera ku linnya Asadu Wamala Seduvuto. Ekisookera ddala ndi muzadde, nina abaana n'abazadde abalala mu zooni yaffe mwebali bangi, naye twasalawo ne tugamba nti ffe ng'abantu katukakkane kasita mwami Asadu agenze mu mateeka, amateeka gamulamule. Nzijukira ebiseera ebyo omwaka ogwo okwekalakasa kwalinga kungi ku kyalo Buwaali. Buwaali okwalinga kw'amaanyi nnyo, naye nga bw'omanyi Asadu yalina ssente era nakati azirina, ng'essente ezo azisaasaanya mu poliisi ne batandika okukwata abantu. Kati abantu bonna baabanyogoza mu zooni eyaffe eya Buwaali. Abasinga obungi banyogovu kubanga batya Asadu w'amaanyi nnyo. Asadu agamba wa NRM, kati simanyi ti Asadu asobola okubeera wa NRM okusinga nze yagyebakira mu nsiko nenwana nendeeta emirembe gino olwaleero gyakwatiramu abaana. Ekyo kya NRM mbadde saagala nnyo tukyogereko kubanga ekyakyerimbikamu asobole okutulugunya abantu n'okukola buli kazambi yenna gw'ayagala. Kati ffe abatuuze abamu tugamba kyekiseera gavumenti eddemu eveeyo. Mu kukwatibwa kwa Asadu yali directive ya pulezidenti, kituufu, era ye yalagira bamukwate. Naye nga bw'omanyi ebya Uganda, Asadu bwe baamukwata ebyo ebyaddako awo mu kkooti biri wakati we ne Katonda we n'omulamuzi. N'envaayo gye yavaayo tetwagimanya, era bwe yavaayo yeekweka. Ebbanga nno ne liwerera ddala nga n'okuwuliza ekintu ekiyitibwa erinnya Asadu nga kizibu okukisanga wano mu Buwaali. Twagenda okulaba katandika mpola mpola nti wuuyo ayiseewo awo mu mmotoka, wuuyo ayiseewo. Tugenda okuwulira nti ate wuuyo kati azze mu bantu atandise ottambula. Abamu kwegamba nga bituluma, nga bw'omanyi eggwanga lino kati litambulira ku mateeka. Kituufu. Nga tojja kulumba Asadu obeereko ky'omukola, kubanga bino ebintu bituleeta emitima emibi. N'ogamba naye ddala ddala omusajja ono akyatambula ku kyalo, gavumenti ekola ki? Ne tugamba katusirike. Tugenze okuwulira
nti ate Asadu akomawo agenda kwesimbawo ku bukulembeze bwa LC. Asadu nga bwe gambye ayina ssente nyingi. Alina agabinja g'abavubuka g'atambula nago. Kitegeeza tetugenda sigaza mwana. Agabinja g'atambula nago era gagenda ayinza okugateekamu omutima ogutandika okuleepinga abaana baffe. Kakati no wenkubiriza bannabuwaali okusookera ddala. Mbakubira omulanga kwegamba n'obumalirivu obw'amaanyi. Muveeyo munaabira Asadu mu maaso. Sina kindi singa kibadde kisoboka n'oluguudo twali badde tumugaana okuddamu okuyitamu. Kubanga tuyina obulumi ate tulaba akukuta era akomawo mbu ajja ku bwerosi. Nsaba bannabuwaali ku mulundi guno gwokka buwaali tuleke giteekamu bya bufuzi. Wabula ffe twagala omukulembeze anaatuula ku ntebe ya buwaali nga talina zero ng'era muntu w'abantu nga tetujja genda kubeerawo nga tufuuka ekiswazibwa buli kaseera nti osulawa ati nsula nsangi mu buwaali wali omusajja yakwata abaana b'essomero. Kijja kuba kitegeeza nti ffenna tuli bagwagwa okubeera nga tulonda omuntu eyaleepinga abaana. Okumanya omusajja oyo ddala nze saagala na kumwogerako kuba n'okumutunuulira saagala. N'okwata omwana nakugamba ndi mu piriyodi n'omugamba nti abo obusaayi butono nzereka era n'omukozesa. Ku bakyala abayitirivu abali mu Uganda wano abali mu Nsangi muno abali mu Kampala wonna buli wamu wajjudde bakyala ate abalungi. Naye ekikutwala ku mwana w'essomero ate omwana soomu si babiri si basatu si bataano. Ekitegeeza ono omwami baali badde baamukwata dda ne Luzira teyeetaagayo ne bamukolera oba kisenge kikyeyo muzu n'abeera eyo. Era kati tugenda kuteekawo embeera etakkiriza Asadu kuddako ku kitundu ekyo yadde okutuulako aveeko asooka anoonya awalala waagenda. Oba gavumenti esazeewo yeesooka esirike ffe ng'abantu tugenda kwerwanako Asadu ave mu kitundu kyaffe kubanga ali mu kututyoboola. Ffenna abantu abakulu abategeera bakuwulire nti nno Asadu y'abakulembera. Ekyo nze nganze omutuuze ndaba kiyinza okunzibuwalira. Njagala kusaba gavumenti yaffe ennungi ekulemberwa pulezidenti waffe Commander in Chief President Yoweri Kaguta Museveni. Okimanyi bulungi era okijjukira. Gwe wennyini watugamba nga tuli mu nsiko NRA kasita okwata ku muwogo gw'omuntu kakako kaba kaweddemu. Kasita okwata ku kikajjo ky'omuntu nga takikuwadde kaba kaweddemu. Okwata omukazi kyekive ekisemberayo ddala tekiriiko yadde nakugamba nti tutuule tukiteeseeko kako kaba kagwereddemu awo. Sebo mbadde nkusaba eroddemu olagire mwami Asadu akwatibwe era olagire Asadu tagenda Luzira afune awantu we bamusibira. Ekiyambye nti kati tuwulirayo ekifo ekirungi kye bayita basement. Asooka agende mu basement. Nze ng'eyalwana okulaba nga Asadu asobodde okudda mbu atuule ku ntebe nga yakwata abaana b'essomero. Nze nganze siyinza kukikkiriza era mba nensaba akatambi kano bwe kabanga pulezidenti wa Uganda musobola okukamuweerezaako banaakalaba. Musaba n'obuwombeefu ebyo yabitutendeka. Teriyo kukwata ku kintu kiyitibwa mukazi olaba n'okumukubako oluyi tosobola mwami gundi. Tosobola kuba ku mukazi kitegeera ate nga mukazi mukulu. Naye omwana w'essomero atali omu abatali babiri abatali bataano. Era omuntu adde atuule wano mu Uganda eno efaanagana bweti. Mwe twayiira omusaayi enkovu zino zonna tujjudde nkovu za kutereza ggwanga. Bw'ogambe nti oleeta Asadu ajje era atendeke okukwata abaana n'azo ganga z'abavubuka z'atambula nazo.
nsaba president n'obuwombeefu bw'ekitalo okkirize omwami oyo oddemu oteekewo amaanyi addemu akwatibwe. Atweyanziza nnyo tweyanzeege katono nnyo kuggwe atulaba atuli ku unveiled experience. Ebyange bye mwagala okulaba eby'ebivvulu na biki abagenda okwesimbawo sijja bibaleetera nze nina babuusa kubanga awe nina obukugu nina balaga ebibaddewo kwaba abamu abagala okubakulembera mu byalo byammwe sikuwaayiriza kubanga abeesimbyewo sibamanyi n'emboozi ya Asadu nagikolera ebbanga abaana nabatambulamu abazadde paka State House lwe yavaayo Mama Janet Kataha Museveni n'akwatira ku baana bano ne beeyongerayo okusoma. Mbeera teyali nnungi n'akamu akuggwa agenda mu maaso n'okutulaba era nga bwe nabalabula nti ne munnansa na West Samwe eyo waliyo azze nga broker ayagala bwerosi netasobeza ku bakazi n'abaana myeyano na kino mu kitunuulire kubanga ye woofiisi gye mugenda okugendangamu mwe bamaama abataata mutwaleyo abakyala mutwaleyo abaana abakoze ABCD naye nga ofiisi zemulaga oli bwakonkona nga mukazi taddanga bwe yagenzeeyo mu bitunuulire nnyo si be buwaali mwekka n'abe Nansana mu West Zone emu awo waliyo bbulooka ajjaawo yeeyita simanyi mabeko bikoze bitya alina cases ezitalina ku nsonga z'okusobya ku bakazi abaana abato abawala n'ebyekosa ku ebyo obadde okyagamba nti oyo mwami Asadu nze kasa yamala okumanya nti nze embeera sinza kwatagana naye yateekawo embeera ndowooza yagala okuntuusaako obulabe naye nze gwalumba nze sitya kyekisooka mmanyi nti Katonda olunaku lwe yantegekera siyinza lubuuka amaanyi ayina mangi mbadde nkubira omulanga mukwano gwange ennyo poliisi aduumira poliisi Afande Abasi Byakagaba omumanyi bulungi nkumanyi nkwegayidde teekawo embeera olabe ng'omusajja ono akwatibwa kubanga abamu kuba poliisi abamu badiiringa naye mbadde nkusaba embeera eyo Afande Abasi manyi nti totuula ate manyi nti ebikwatagana n'ekiragiro kya pulezidenti tokisobola kutuula nkumanyi oli musajja alwanirira emirembe yamba ojje olagire baddemu bakwate mwami Asadu agende munda n'abapoliisi badiiringa nabo okujja okututuusaako obuzibu mbadde nsaba nabo bakyuke babakyuse batuleetere abapoliisi abalala kubanga poliisi zeena aziwa ssente abamu si bonna naye mulimu abamu badiiringa nabo badde nsaba tulabe nga Afande oyo olagira baddemu bamukwate. Ekirala ekiddako nsaba manyi kati twafunyeyo amagye amapya mu Uganda wano tusaba mukulu Namere ate oyo ye kaza yali 001 stock empya ddala twagala obeere stock empya twakuwandiikidde ekiwandiiko tukusaba ojjeko afazali mu kitundu kino oyongere okuwulira amaloboozi g'abantu mukulu Balamu naawe tukusaba oveeyo mwenna mutukwatireko tulabe nga tuwona ekikolobero kino bana kino kikolobero ng'abantu b'ebuwali tebannaba kutandika kweyuza tukusaba tubasaba mwenna be twogeddeko abakwatagana n'ebyokwerinda musooke mujje muyiwe security mu buwaali kubanga nze nganza alengera ewala ndaba waliwo okuyiwa omusaayi okujja ate ng'ebyo byonna bikolebwa Asadu alina ganga zaataddemu ssente okwagala okututuusaako obulabe. Tuli mu unveiled experience kuggwa atulaba Asadu yakola bingi nnyo okulemesa emboozi eno okugenda mu maaso mu mwaka guli gwe bagaye 2019 eyo ne tugizannya era poliisi yamukwata n'atandika ovunaanibwa ne butya bwe yava mu komera ahoze naawe si mu bubi kubanga simumanyi era simulinaako buzibu naye ng'omuzadde bw'otunuulira ebikolobero bye yakola ku baana bye nabalaga abaali balaba Soul TV mu biseera ebyo toyinza kukkiriza nti akomyewo okuba nga yeesimbawo mu kitundu mwe yali adduse kuba amuwulidde twine
ng'atubulira ne gye baamukwatira. Abaana bano abamu ku abo kambakomyewokko owulira olugero lwabwe bye yabakola bye yabakozesa n'ebyokusa ku ebyo. Tuli ku Anniversary Experience oye Asadu. Tukomawo. Olunaku lwali lwa mukaaga dayirekita n'ajja ku ssomero n'atuyita dayirekita nze nali nze yampita nze n'omuwala omulala bamuyita Namutebi Joan Joan n'amukwata n'amutuuza ku bbalaza lya staff room nze n'antwala mu kirasi ya senior 3 n'ajja n'aŋŋamba Hajati olina omulenzi gw'oyagala era ŋŋenda kukugoba. Ne mugaa dayirekita tewali mulenzi nze gwe njagala n'aŋŋamba ŋŋenda kukugoba we mba siggobye tugenda kusula babiri era nkomawo ng'olonzeeko kye ŋŋenda okukukolera. N'asooka n'afuluma wabweru n'akomawo n'ajja n'aŋŋamba ogenda wako batugenda kusula babiri ne mugaa dayirekita obudde buzibye sisobola kgenda waka. N'akomawo n'aŋŋamba kale tugende twebake. N'agenda n'ayambuka mu nnyumba ye eri waggulu n'akomawo n'ajja n'ambuuza otiddeyo mu nnyumba ne mugamba ye dayirekita n'aŋŋamba tukkirire wammanga ne mugamba dayirekita ndi mulwadde n'aŋŋamba ki ekikuluma ne mugamba dayirekita ndi mu period n'aŋŋamba obwo si bulwadde ne mugamba nze dayirekita omugongo gunnuma bwe namugamba omugongo gunnuma n'aŋŋamba sooka oggyemu empale n'engijjamu n'aŋŋamba obwo obusaayi butinina nnyo tebusobola kutulemesa ne mugamba dayirekita nze omugongo gunnuma n'aŋŋamba tugenda awo n'aŋŋamba nsitule entebe gye nali ntuddeko mu kiraasi n'aŋŋamba ngitwale mu staff room tewaliyo ttaala n'engitwala mu staff room n'ajja n'aŋŋamba naye ŋŋenda kikola sigenda kukulumya ne mugamba dayirekita omugongo gunnuma n'aŋŋamba kale oba togenda kikola ogenda kumpeeweeta mmale oddeyo mu ddoomu neyeeyambula empale n'akwata obusolo bwe n'abuteeka mu ngalo zange n'aŋŋamba muweeweete ne muweeweeta amazzi ge ne gayiika ku ngalo zange n'amala n'aŋŋamba ŋŋende mu ddoomu n'oyo omuwala eyali wabweru 6:00 ne tuyingira mu ddoomu. Nali neebase n'atumya waliwo omukozi we bamuyita Martin n'amugamba genda ompitire Hajati n'ajja n'ayita Metron n'amugamba Hajati dayirekita amuyita Metron n'abuuza ani dayirekita ani gw'ayita Hajati abaana ne bamugamba Nadia n'ajja n'angolossa Metron n'aŋŋamba dayirekita akuyita wabweru ne mugamba naye Metron omanyi dayirekita byankozesezza we tubeereddeyo n'aŋŋamba kati genda ogenda kulemera yakola eki akunone n'enfuluma ne ŋŋenda Martin ne tugenda ffenna ku nnyumba n'atuuka n'akonkona n'amugamba ayingire ne nnyingira mu nnyumba Martin ye nakirira munda mu ssomero dayirekita n'aŋŋamba naye lwaki ogaanye nze sigenda kukulumya ne mugamba dayirekita naye omugongo ogunnuma n'aŋŋamba tuula wano ne ntuula ku buliri n'addamu n'aŋŋamba mbukale muweeweete bweweesi mbunno ŋŋende ne muweeweeta n'aŋŋamba naye tugenda kikola dayirekita kola ekiro 7:00 nga mpise mu nju bwe yaŋŋamba omuweeweeta n'ankaka kola ekiro n'ankozesa n'addamu bwe yamala okunkozesa n'aŋŋamba genda ne ŋŋenda mu dometry n'enkeera ne ŋŋamba asikaali nenza asikaali ŋŋenda kutoloka wano ŋŋende n'aŋŋamba ne mbeerawo ennaku zaabadde 5 kati ku Sande n'addamu n'ampita n'agenda wamanga w'essomero n'atumya omwana mbunnampite n'ajja n'ampita ne mugamba ŋŋenda kugendayo wammanga n'aŋŋamba genda kubanga ŋŋambye ogende katikati dayirekita n'ajja nze ne ŋŋaana ogendayo ne nnyingira mu ddoomu dayirekita n'ajja n'ampitayo n'aŋŋamba gwe Nadia sikuyise ne mugamba dayirekita mbadde nzija bwe natuukayo ne ŋŋenda n'aŋŋamba genda oyambale tugenda kusula Kampala ne mugamba dayirekita enkya tulinayo ebigezo n'aŋŋamba ŋŋenda kukeera nkukomyewo kwe kuyingira mu ddoomu nekweka wansi w'ekitanda n'ajja n'atumya abaana baali bangi ne bamugamba tebandaba
ye yennyini n'ayingiza abawala bonna n'abagamba beewandiike ngenda mubuulira gye nasuze. Metroni n'ajja n'aŋŋamba vaayo, agenda agamba tewasuze mu dormitory. Nenvaayo nambuuza kati obadde weekweka ki, namugamba director tewaali. N'aŋŋamba kale genda mbanno. Kati enkeera ku makya kwe kugenda wa sikaali, namugamba mpe ku ssimu, nenkubira ssenga ne mugamba ssenga nno ne ku ssomero sigenda kusobolako. Tukomaawo ebirala tujja bireeta mawulire. Oli otya? Ndi bulungi. Yogera nnyo. Ndi bulungi. Amanya go gwana? Mpako limu. Ereekika. Nalubega. Kyalo kitya? Nze kyali bwe kiti, zaali ssaawa 7 ogw'ekiro. Twali abawala 2, n'antumya n'aŋŋamba mbuno tumufumbire enva. Omuwala omu yasigala mu kiyungu. Kati nze kwe kuntumya akatiko olweyo luno olwera wabweru. Kati n'atandika okunkwatirira, nze muli ne ntandika okukaaba ne mugamba director nze sibyagala. Kati lwali lwa Sande n'atuyita abawala 3. N'aŋŋamba lyambala tugende e Kampala. Nze namugamba director saamanyira byakutambula. Kati oyo kwe kukubira ssengawe essimu ne bajja ne babitutuuzamu. Gwe yali yakozesaako oba gwe gwali gusooka? Yali tankozesangako, gwe gwali gusooka. Gwe gwali gusooka, yali tankozesangako. Wali omulaba ng'ayita bawala banno ku ssomero? Iye. Yateranga kuyita oyo. Kati ate nga mukwano gwange ajja nannyumizaako. Kati era ye baamuyita n'asalawo aweeyo nange kuba yakiwulirako ng'abeera atuyita 7 ekiro mu ddoomu. Yajjanga kiro n'ayitamu abaana mu dormitory? Ye akubira Metroni essimu n'amugamba mpeereza omuwala bw'ati. Ne Metroni n'amuweereza? Kati Metroni naye mukozi we kuba amutya akambuwala aboggola amanyi n'okubakuba. Kati olwo bwe muyita ssenga na biki ekyaddako? Naye baamukubira essimu kuba bagamba yali Kampala. Ne bamukubira essimu n'ajja. Ne batubuuza ne batukwata ebifaananyi ebimu nga yeetonda. Nti bamusonyiwe abawe $50,000 bamusonyiwe. Ne bagaana kwe kuyita abapoliisi. Bintu bino bw'oba muzadde osobola okukaaba amaziga. Abatulaba mulina kubeera babeezi bagumu, naye bikwasa ensonyi, naye ate ekisinga obukulu bikwasa amaziga. Bano boolaba abaana bato nnyo nnyini ddala. Bwe batabeera kumpi bazzukulu be bandibanga be baana be abasembayo obuto. Omwami oyo yayogerwako, baana bakabasanya. Bano bazira buzira abavuddeyo ne bagamba kisusse. Katutegeeze abayinza otuyambako ekintu ne kyabika. Naye abasirise bo toyinza kubabala. Oli mwesi ki? Siniya 2. 16. Nadia, oli mwesi ki? Famutu. Olina emyaka emeka? 17. Okubidde ssenga awo ki ekiddako? Ssenga yaŋŋamba ŋŋenda kujjayo ku ssomero naye tukyalina meeting mu kyalo eno. Baali balina meeting gye balimu. Kati olwo ekiro ku Sande ssenga yajja ssaawa 2. Ne bajja ne basooka ne babuuza sikaali. N'abagamba tewali aliwo, ne bamusaba ennamba ya director ne bamukubira. N'abagamba ndi wala nnyo sisobola batuukako budde buno. N'ababuuza mmwe baani? N'abagamba nze muzadde wa Nadia. N'abagamba ndi wala nnyo simanyi kambasindikire HM bwe najja kuba yasula awo mpambire mu town kumbi. Najja ne bamugamba byonna, ne bayita Metron ne bamubuuza. N'abagamba kati taata oyo n'amugamba HM naye twagala kwogera ne director naye atugambye ali Kampala. N'abagamba atali Kampala kuba mbaddeko naye.
kwe kumukubira essimu ne bamugamba ffe tumanyi wooli oba oyagala tukunone na poliisi tujja kunona bw'oba mugezi weereete n'ajja ku ssomero ne bamugamba n'abagamba bamusonyiwa ebintu tebabiwanvuya. Guno gwali mulundi gwakomekanga director kozesa? Yali ampise gwakubiri kati awo wenneekweka wansi w'ekitanda. Wawulirako nti alinako banno be yali akozeseera mu ssomero? Era mwe bali bangi abasinga era babeera awo ew'ensangi we bawummulira. Naffe yabadde atugambye agenda kukubira bazadde baffe abagambe tugenda kuwummulira w'ensangi. Tumugamba ffe director tugenda waka n'agamba nja bakubira mujja kuwulira. N'asooka n'akubira mama w'oyo chance n'amugamba ebigambo bingi n'amugamba era omwana yabalema okuteekamu empisa ngenda mumusigaza. N'amugamba tetumanyi mama wa chance kye yamuddamu najja n'atugamba gwe mama wangambye ngenda kubeera naawe wiiki 3 male ndyoke nkuweereze ewamwe. Naye abaana mwe bali abeera nabo awo mulimu Jacinta, Jawuhala, Joani Namutebi. Abo abadde abakozeseza ddala nga naffe tukimanyi. Nga bafuuka nga bakyala be? Babadde tebafunamu bujja na kulwanagano bana kuyombagana nga beemanyi? Awo simanyi babadde mu kyasezi za njawulo oba oluusi babadde tebeemanyi nze simanyi naye nga abadde abayita. Bwe yakusendasenda okujja e Kampala okulya kaashi na biki tewajja? Awo kwolwo lwe yali aŋŋamba okujja e Kampala lwe neekweka wansi w'eddeeka ne mugamba sigenda nze tugenda kukola bigeza enkeera. Tuli butereevu ku SOT TV. Pulezidenti olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'alagira buli yata eyakola ekintu abaana bano be tuli nabo n'abo bawulidde boogerako abataavaayo anoonyerezebweko, akwatibwe, akangavulwe oba mulamuzi oba CID oba DPC oba OC. Bino byabufuzi ebinsibisa ne bana abaagala okubba ebyobugagga byange tewali n'ekyobugagga n'ekimu kyebagenda kaba bigweteke bano bannakigwaniza abatamanyi kukola abaagala okutwala ebyobwereere byabufuzi bwebuwaali ebirimu bakasagga aluuna abaagala okunsibiza mu ntunde ebyange naye nakola bikole mwe mugakube gabwe mugaagala ne pulezidenti agalaba. Nebaza okusookera ddala SOT TV okubeera nti yagoberedde ensonga eno okuva lwe twagitandika n'ejjayo amazima gaayo mu ekyali emabega w'ekintu kino. Naye ndi mumativu nnyo era ndi musanyufu nze ng'eyayimirirawo ku lwa famire eno okulaba nti Asadu abaana bano n'abantu bazadde baabwe bafuna obwenkanya. Ekisinza ate okunyizaamu Asadu bwe mulabye nga ayingira agamba bino byabufuzi n'ensaba okukakasa eggwanga ffe tetuli mu byabufuzi tetubimanyi n'abo bayogerako bakasaga tetubamanyi kuba ffe tuli beekyotera nze era omwana yakubira nze okuva ekyotera ekiro. Namaze kusomera eyo amanya gange nze Okoth Vincent Vantororo district okukola mulimu gwa sikaati natandise ku kampuni ya Muhozi bayita Security Plus nenvaayo nenkola ku masomero amalala bayita Saidina Secondary School naye wano kati okuva ku Saidina nenja wano Wamala Secondary School naye kyendabayo tebinsanyusa ate ebbanga ddene okuva lunaku gye naze nisanga director ng'alina abaana bakozesa ku ssomero nga ndaba ate nga akimanyi abaana abo netugezezza okugamba abaana abo nendaba nga batya kati ku wiiki eno nera nayitayo abaana be abakazi we agambe ti abakazi be kubanga omuntu okuyita omwana notwala mu rumiyo
nga si mukazi tosobola kuyita omuntu nga tali mukazi ono mutwala ku rumiyo erumi ibiri wabweru gwa ssomero yayita abaana nagenda nabatwala mu ruumi eyo ate taali wadde masanyalaze erumi ibiri awo kati amaze atwalayo abaana eyo asobola kujja nayita omwana mu doomu saawa 7 gwa kiro n'atwala ku doomu asobola kujjaawo agamba abaana bayambale bagende balye sente Kampala naye nga ye ku nnyini nga director wamaliza okutuuka ku ssomero wendi ne headmaster takyali headmaster metron takyali metron nze asikaali sibeera nga asikaali kubanga asobola kusanga awo nga tudde nangobayo nangamba genda mu nyumba kwewake oyagala kwefuulako akuuma asobola kujja najja nakwata abaana n'abayita natanze okubatambuza ku ssomero paka obudde ebizibu essaawa ng'emu abaana bavaayo nga bagenda ku sapa abaana okumala ku sapa neera baddeemu kati lwali lunaku ku lwamukaaga yazze ku ssomero nakwata omwana muwala bamuyita Nadia yono ne Namutebi Joani omuwala omulala Namutebi namuteeka ku mulyango gwa sitaafu ono Nadia namuteeka ku senior 3 mu kilasi munda nabeera ne Nadia nga Namutebi ali eno nabeera ne Nadia eri mu kilasi kuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 6 kati namuta omwana nagenda mu doomu okumwana kutuuka mu doomi ssaawa 7:30 alina omusajja we gwatambula naye bamuyita Mantini n'atuma Mantini okuyita omwana mu doomu ssaawa 7:30 gwa kiro n'amutwala Karumi ye kati bamaze kutwala Karumi ono amaze kumutwalira omwana ku Rumi ye n'akwate n'addayo mu kinayingi n'agenda mu kiyungu ono director nasigala n'omwana mu kayumba ke ssaawa 7:30 kati omwana n'afuluma ssaawa 8 n'addeyo mu doomu ku makyana ekeera wa metron nemubuuza metron ekiro ekyo nasooka nemubuuza metron director yayita omwana yamukoze ki metron aŋŋamba agenda kumunoonyereza metron anoonyereza ku makyana ekeera nemubuuza metron omwana yakugambye nti director yamukoze ki omwana metron aŋŋambye nti omwana aŋŋambye director yatuuse eri n'amukwata akasolo ke n'amuwa ku mukono n'amugamba amuweewete n'amugamba ayagala mukwewakako kati n'agamba omwana nti njagala kukolamu omwana n'amugamba ndi mulwadde omugongo gunuma n'amugamba gijjeeyo empale omwana agijjeeyo empale okugijjeeyo empale ng'omusaayi kwe ali kati ne bamugamba director n'amugamba eyo musaayi mutono nnyo tebisobola tugaana zingendako katono nnyo abalabi baffe abaso TV ensaba mutukkirize ate tetusobola ate kuba nangeri gye twewalamu bigambo nga bino kubanga bye bituufu ebyabaddewo gwe kikosezza atukwetondera naye nga bye bituufu ebyabaddewo tugende maaso naye kusomero eyo omusajja yatandise essomero yesigaana na mwana namugambo omwana yamugambye ndi ku musaayi amugamba omwana agijjeemu mpale omwana agijjeemu mpale n'amulaga kati ngwamaze okumuwa omwana akakiira ke nti amuweewete omwana n'amuweeweta omwana kati nayiwamu ekisipamisi nayiwa ne mukulu lumu mutusonyiwe naye katukyuseemu katono kubanga omusajja talina bwabika ku bigambo bino kakati abadde yeyisa atya ku ssomero ye nga director owatuukira ku ssomero wendi ffe tetukyalina omulimu ogwo awo nze sikyali asikaali metron takyali metron ye agenda ku dormitory engeri bwayagala eshemu tekyali eshemu ku ssomero kubanga lwaki gambawo otyo asobola kujja ku ssomero eyo nasanga wadde omwana n'enviiri ku mutwe namuwa omwana oda nti njagala ogenda osala enviiri namugamba omwana oyo omwana nagenda wa naripotinga nti director ngambye ngende esala enviiri
kati HM nateekayo program nti wano tuli ku ssomero omusazi w'enviiri ngenda muleeta wano abasalire bano enkya mulinde yasobola kujja n'atuuka ku ssomero n'asanga omwana nga alina enviiri eyo. Katono nnyo wategeezezza ani ku bino ebyaguddewo abamale bamanye nti dayirekita abadde akozesa abaana kyatandise kitya? Ekisooka n'agamba HM n'amugambye HM njagala buli kawungeezi ssaawa 2 onkubirako simu ombuuzamu nti kiki ekiri ku ssomero owanga dayirekita atwala abaana mu ruumi ye. Nagamba ngenda kukubira kaŋŋende mu primary komawo ku ssomero eyo waliwo wamala primary ne secondary. Nagamba kagende ku primary nkomewo ntutule ngenda kutula n'abaana abo kirabuka tebantegeera. Abaana abo dayirekita bayita lwaki tebaganira mu doomu ate badde baganire ku doomu omusajja bajjeeyo. Omusajja olumu yazze nansanga nga nina abaana abo ku internet kati bano ne bamulaba ne bagenda mu doomu natandise okubanoonya omwana ono azze yambuuza Nadia aliwa bagamba Nadia ali mu doomu. Kati nagenda mu doomu omwana nafuluma najja ku internet Nadia aliwa ali mu doomu neera ne bamugamba Nadia aliwa. Kati okubeerawo najja nagijje ku internet byonna nangamba abawala bonna njagala mu doomu njagala babona abawala bonna mu doomu. Kati obawala kuyingira mu doomu bado banyi agijje ku internet takyayagala abaana bonna badde ebweru. Asobola okugenda naye olowooza kikyasoboka omusirikale okuleka wa? Asobola abalina musazeewo tuokusirikale kumwogera ate tujja kwogera omulimu waliwo ekintu kyolaba ate tubazadde atwereddawo kati dayirekita ono ekwatiza omwana bayagambye dayirekita nawe erinnya ddene lyeya dayirekita ate ffe tuli bakyala dayirekita kati ekyeyogera nawe nze nsingayo baba bonna bwe bamatira nze sirina naye ate kubululire byonna omuntu akudde kusinga faadi tabadde wandigambye nti faadi alina n'ekitongole kituufu musaba mama asaba musomo omuntu wange naye kati bwemulisaba lwaki tewaleka omusajja bika byamaziga bikwasa ennaku biyiseeko emyaka ne tebivunda omusango teguvunda ate ebikolwa byaffe bitugoberera. Oyo yakomyewo akulembere abantu mu kitundu n'omwana gwe muwulidde ng'agamba olumu yamuleetanga eno bamutwala Kampala mu maka ge bikoze bitya kitutamanyi nti mwalimu oba yalinamuko n'okusadda n'okwagala spiritual gundi ezo awonze naawe naye ku musajja atuludde kubanga bw'otunuulira Asadu ono twamwetooloola mu bintu bingi. Asadu ye musajja eyazaalibwa bwe mba seerabidde nga ntunuddeko ku bwino wange wano katono nnyo Asadu twagala tubalage nti si ye muto mu myaka kuba kyezijjukira yazaalibwa 1982 emyaka abeera mwana nga 4 82 wenzijjukirira awo yazaalibwa abaana be yali akozesa ng'atuuse okubazaalira ddala nebyekuusa ku ebyo naye ekirala nga ye muzadde alina okuba nga alungamya abaana abo kubanga ye dayirekita w'essomero yasuula obuvunaanyizibwa bwe ng'alina okulabirira n'okuyamba abaana abo n'ayagala obbakozesa oba n'abakozesa abamu n'abafuula n'abakyala be n'asobya ku baasobezaako abatannaba kwetuuka. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 ogw'omunaana 1982. Asadu gwe twogerako tumalirize program tujja kudda ne shows endala ze twakola ku Asadu ensikirize nti Asadu yali mukolobero ate ekirala bw'okulonda tekunnatuuka
ne kooti y'empigi tujja gendayo tumanye butya ebyasadu bwe byaggwera tusiibule kati bannayuganda bannange bannabuwaali bannange ebigambo tubyogedde kuba ne bwe tunaasula nga twogera amazima go gasigala nga mazima ategeera ategeere nti omuntu afaanagana nga mwami Asadu tayinza kubeera naffe buwaali nva waggulu nga nsaba ngera bwe nasoose okwongera okusabawo ekitiibwa pulezidenti addemu ateekewo embeera bakwata Asadu afande Abasi Byakagaba yamba mmanyi oyamba abantu bangi yamba abantu b'ebuwaali bakwate mwami Asadu Wamala Maama Nameere nkwegayiridde bw'owulirira amawulire gano ne bw'okulaba oli ggulu oliriddawa nkwegayiridde vuga emmotoka osooka oggyeko ebuwaali ne mwami Baramu kubanga ffe kati kumpi ndowooza kati Uganda yonna amaaso gonna gali ku mmwe kubanga tulaba nti mmwe muyinza okubeera abanunuzi b'abantu abantu abasinga obungi bwawulira ng'ekyagamba ekyo tekinkwatako ekyo kankireke naye tujjukire nti ffenna tuli bazadde asembayo ye Maama Fiina. Maama Fiina naawe yingira mu nsonga zino kuba mwami Wamala musawo wa kinnansi ffe tetukirinaako buzibu ekyo kubanga abasawo b'ekinnansi bangi ate naawe mmanyi nti abasawo b'ekinnansi tebaagala bantu bali mu mbeera ng'eya Asadu ey'okukwata abaana b'essomero oba abaana abato manyi nammwe mukivumirira nva waggulu nga neebaza basebo bannamawulire mbeebaza neebaza ne muganda wange mwami Bujingo eyateekawo Soroti kubanga Soroti ekoze ebintu bingi era eyambye abantu bangi beeyambye mu buzibu ne mu byenkulaakulana mwebaza Mukama yamuwa amagezi ago okusobola okuteekawo TV eno era amwongere TV eno eyongere okubeera ng'ekulaakulana ku lw'omuntu wa Uganda ku lw'omuntu wa wansi tumwebaza nnyo tumwebaliza ddala Mukama mwongere akumanya n'okutegeera mwebale nnyo mwebalire ddala atweyanza nnyo tweyanzeke kuggwa tulaba tugaye tugenda birondoola bantu be bajja okusalawo ne gavumenti ejja kusalawo naye nga Asadu byakola ku kyalo ng'abazadde tebyatusanyusa bwe nawulidde ng'akomyewo naye noonya omu ku ba citizens concerned ku kyalo kuno ekyebuwaali si basanyufu abamu kubanga akomyewo. Robert Mutebi nannyini field embeera si nnungi gye ndimu mujja kunsonyiwa eddoboozi Isaac kyagambibwa naye asibu kikolwa twatambudde okulonda kuliyo ku Lwakubiri lwa wiiki ejja mutunuulire ensonga zino n'enkaliriza otherwise ekizimba kiyinza okusamba eddagala mubeere bulungi mweraba.